eno ye audio gye ngenda okusembayo okukola oba updates ze ngenda okusembayo okuba nga njogera ku nsonga zino eza Pastor Bujingo eyasimatuse amasasi. Nina report gye nguddeko era ng'eno report oba ngiyite report okuva ku mukutu oba ku website ya Daily Monitor. Kubanga report eno gye bawadde njagala njikuwe nange naye wabula nkugambye yegenda okusembayo ku nsonga zino olwate tubeere nga tudda ku nsonga obolyawo ze twandiyagadde okubanga tutambulirako. Red Zone TV kwoli nga sinaba kubanga njikuwa njagala okkirire wansi awo olabe ekigambo subscribe kubanga tolina kyofiirwa. Kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ate nja kusaba olayikinge nga bw'olaba video tuwe ekigalo olayikinge kubanga era tolina kyofiirwa naye ate oba olina kyoyongedde ku information okulaba nga etambula n'omulala abeere nga agifunako. Ndeese report eno oba updates zino nga nzisimbuliza ku website ya Daily Monitor gyetaddeyo olunaku olwaleero asobola okuba nga onjulira ku bino byengenda okuwa oba n'abatabitegedde bulungi nnyo source yabyo agujja kgenda ku Twitter ogende ku mukutu gwa Daily Monitor obeere nga naawe oyongera bifuna naye nga nze mbikuleetedde mbitemeeteme mu ntegeera yange gye nsobola obitegeeramu era website eno report eno ba updates zino ziteekeddwayo olunaku olwaliyo ng'ennaku mwezi 4 mwezi gwa January 2024 naye nga nkugambye nti zezisembayo oba y'ensonga oba ye audio esembayo ku nsonga eno njagala ogiwulirize n'obwegendereza ate okkirire wansi awo mu comment section onteeremu endowooza yo. Myaka 10 egiyise omusajja amanyiddwa nga Richard Muhumuza omugenzi kati yajoyininga amagye kye bayita Ugandan Army oba Uganda People's Defence Forces. Yali talina idea yonna ku kubeera nga ajja kuba nti mukuumi wa pastor oba omukuumi w'omubulizi w'enjiri. Myaka 10 egiyise wabula myezi 10 emabega kopolo ono nga kati mugenzi abadde asavinga mu Special Forces Command oba SFC era nga badde ne training ey'omutawaana ennyongera omanyi SFC era ng'ogumu ku mirimu gye yandibadde ateekeddwa okuba nga akola kwe kubeera nga akuuma president okusinziira mu command mwali kwe kubeera nga akuuma first family oba VIPs oba kye tuyita very important people. Omusajja ono yeesanga myezi 10 egiyise gye njogerako. Njagala nno ogende mpola analysis eno okole analysis eyiyo ate otegeere ensonga eno bulungi nnyo era njagala tugende mpola njagala okawo obudde kuba kagenda kuba kampimpi nti myezi 10 egiyise myezi 10 naye mujjukire batugambye yabadde mukadde wa kkanisa yabadde mukwano gwa Pastor Bujingo bino byonna njagala tubiconnectinge naye nga we nkugambye nti eno yo audio esembayo ku nsonga zino njagala tuwulirize bulungi. Myezi 10 egiyise kopolo ono Muhumuza abadde asavinga mu Uganda mu Special Forces Command era nga alina training ey'omutawaana ennyongera owulira nti SFC egimu ku mirimu gye yandibadde akola kwe kukuuma omukulembeze w'eggwanga oba first family oba ba VIPs very important people. Yeesanga nti yafuuka bodyguard era bakiwandisewo nti found himself deployed as a bodyguard to Pastor Aloysius Bujingo akulira House of Prayer Ministries International mu Kampala. Ulira omugenzi omusajja ono gwe twogerako kigambibwa mbu abadde mu myaka 30 gwe babadde bayita omukadde w'ekkanisa abadde mu myaka 30 naye kisoboka osobola okukula ku myaka 25 ekyo bakitugambako. Omusajja abadde mu myaka 30 era mbu ng'ava sayidi z'essemba bule eyo era tugende mu maaso. Olunaku lw'ejjo okusinziira ku Major Jimmy Omara ono nga ye spokesperson owa SFC omusajja oyo gwe mbadde nkulazaawo oyo gwolaba yayogeddeko ku nsonga eno era n'ategeeza nti mu kufa kwe okufa kwa munnaabwe oli owa SFC eyabadde akuuma Bujingo nti kwabakubye enkyukwe n'ebirala n'abyogera era n'ategeeza nti omusajja ono abadde yaweebwa omulimu gw'okukuuma Pastor Bujingo naye era mu statement yakozebwa ati deployments are done based on threat analysis. So there was a time when many high profile people in the country were receiving threats to their lives.
Pastor Bujingo felt that he should be given security. Major Omara bwati bwe yagambye nti okudeployinga abantu bano b'okubaga baje bagenda okubanga bakolera kisinziira ku threats kyayise threat analysis. N'agambira waliwo ekiseera we kyatuuka nga mu ggwanga Uganda abamu ku bantu ab'amaanyi beetaaga obukuumi olw'ensonga nti baafuna okutiisibwatiisibwa ku bulamu bwabwe, era Pastor Bujingo y'omu ku abo eyeesanga mu mbeera nga yali yeetaaga okuba nga afuna security, then oluvannyuma ne bamuwa muhumuza eyabadde agenda okuba nga amukuuma. Omusajja ono n'agattako n'agamba nti okufuna security personnel SFCC ekisalawo wabula kisalibwawo Chief of Defence Forces oba CDF, and finally ne bakisindika ewa komanda ndowooza kati akulira SFC n'akitunulamu era n'asalawo ani agenda ewaani ani agenda wa. Omugenzi muwummuza kigambibwa mbu yali yaweebwa okukuuma Pastor Bujingo. Kati nyinza okuba sibikutemedde bulungi nnyo, naye njagala tugende empola ngenda kukubuulira lwaki ndeese eggulire lino. Kopolo muhumuza yafudde ku ssaawa z'abadde 3 ez'ekiro awo wewati awo lunaku lwadde lwakubiri oluvannyuma lw'abazigu okulumba abazigu b'emmundu okulumba emmotoka ya Pastor Bujingo ne bagikuba amasasi ye n'awona. Ebyo mwabitegedde sijja biddamu kuba biwanvu, naye okusinziira ku information ne family background ne ebyemabega byonna eby'essomero n'ebyokuwasa biki ebya Kopolo muhumuza mbo tebiri kiriya. Naye kati wano wenjagala tutandikire. Omusajja alina training eya SFC abadde akuuma Pastor Bujingo. Bwe bakubya amasasi Pastor yasobodde okwetaasa, omusajja alina training yasitute yasobodde kwetaasa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omusajja kigambiddwa nti yafudde ali mu late 30s, naye kigambibwa nti aludde ebbanga. Late 30s kitegeeza ali myaka 35 pulasi, naye ate taweza 4. Naye wano bamunyenyedde ng'omukulu wa kkanisa elder, naye ekyo sijja kiwakanya nnyo era sijja kyogerako nnyo. Oyinza okumpa bulamu nti asobola okuba omukulu ne ku myaka 2. Ekyokubiri oba ekyokusatu, kyakusatu kyakuna, abadde mukwano gwa Bujingo okumala ebbanga, naye nga kigambibwa nti ya deployingibwa okubeera omukuumi we emyezi 10, gye badde myezi 9, myezi 10 egiyise. Ebintu ebyo bigattegatte gw'omanyi ky'onajjamu. Nze nange nkuleetedde ekyange nkikulekedde awo, naye nga ye omukuumi abadde myaka 3, naye nga elder ku church, ate nga yaweebwayo myezi 9, myezi 10 egiyise, naye nga ate omuntu atugamba abadde mukwano gwe nnyo okumala ebbanga. Abadde mukuumi, tabadde driver. Story zonna zibaddeyo era byogeddwa, nze bino si byange, nange mbijje ku Daily Monitor, wabula kinkutteko bireeta. Kakati naawe tandikiraawo, naye nga nkugambye nti eno ye audio esembyeyo ku nsonga zino, njagala tugiggalewo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera, kyonna kyokola kya mutawaana nnyo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Webale kubanga otugoberera Red Zone TV wetu tutambula, tugenda kubanga tukuweereza amawulire oba updates ez'enjawulo gwe kasita obanga weekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Bwe batonnaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, kwata ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ate obanga osobola sooka otuwa ekigalo ogenda olikinge audio eno, ate ogiyambeko oba oli awo okusobola okubanga eyongera okutuuka weyina okubanga etuuka, tubeere nga ate ensonga tugikwasaganya bulungi nnyo, naawe obeere nga oyina ettaffaali lyogasse ku nkyukakyuka oba ku nsonga yennyininyini gye tuliko. Red Zone TV wetu we tutambula era bwe tuwe tujja okubanga tukuwa updates okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati nga mmaliriza, nzikiriza nkujjukize kuba Haruna and Sons Interiors nakugamba bano bakola entebe n'ebibajja ebirala byonna eby'omulembe ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Basobola okukolera sofa sets, basobola okukolera sideboards, basobola okukolera bookshelves, basobola okukolera dining tables, basobola okukolera furniture yonna gwe weetaaga mu kiyungu, mu ffumbiro lyo, gwe weetaaga mu ddiiro lyo oba mu kisenge, gwe weetaaga mu office yo oba mu studio yo.
byonna babikola ku bbeeyi ate ensaamusaamu kubanga ebbeeyi yaabwe ebeera yakuteesa ebbanga lyonna. Oyagala obbafuna basangibwa Kawempe ku kkuba erigenda ettula okumpi n'eyali Avis Company oba former Avis Company. Ebizigo byombi bijjukira Avis, kati company eyo yali esangibwa awo aba Haruna and Sons Interiors we basangibwa. Kilomita tewera era kigambibwa nti half a kilometer okuva ku main road ojja kuba batuuseeko. Bw'otuuka waawe Kawempe ku kigenda ettula kuba ennamba y'essimu eri 0753168685 nga bw'ogiraba awo 0753166850 ojja kuba ate obatuuseeko bulungi nnyo bakolere ekisingawo kye wandyagadde okuba ng'ofuna. Red Zone TV kwoli webale kuba ng'okyatambula naffe tuwuliziganye ate mu updates eziddako.